omwana manyi okujja mu bbanga ng'abuse mu bbanga bw'ati abali mu lumu yange bo bakimanyi mwana yajje bw'ati mu bbanga n'ayingira mu katanda bw'ati n'angwira n'antuge nensijukira ekiyawandikibwa ekigamba tetumeggana mubiri na musaayi wabula n'abaamasaza nensijukira nensaba nantabwati neyeesisiwala n'atambula n'agenda nensituka nensituka nenyingira mu lukubo nensaba kati waliwo omwana bamuyita Angelina naye yali musabi nga tuli mu kyaki emu eyo omwami najja naye we nali naye netusaba bana gundi ebyo yali abakubye ne bivaako domumatha najja n'amuyombesa nagira ki abaana netusaba ne bibanga ebivuddewo budde bwali kupi bukedde zalinga ssaawa 10 abaana ne bakuba twali twakamaliza n'okusa ne bakuba ekidde ekya prep abaana abamu tebagenda naye ne mbagamba nti omwana oyo yabawonze mugenda kufuna obuzibu buli mwana eyalidde kandaazaako agenda funa ki obuzibu omanyi abantu abamu bagamba tebakkiriza ng'abamu banyuma tebanzikiririzaamu abaana ne babeerawo zaali zituuka nga ssaawa emu emizimu ne gisituka yakuba abaana bakaaba abaana baleekaana abaana bagwa mu kilaasi essomero lyonna ne likyankalana nga nze nno ndi wali nseka nga noono kennyini omwana munnaabwe naye ku ssomero waali nga waali bakuba n'olukiiko ne bamugoba. Export TV to the world. Mukwano gwange atulaba olunaku olwaleero tugenda kunyumyamu emboozi eno kusaba owulirize Katonda bwe yali atonda munnange yatonda abantu n'ebintu bingi ebyewuunyisa n'olunaku lwaleero nkyaziza mwannyinaze ono akunyumizeeko ebikwata ku bulamu bwe n'okusoomoozebwa wattu kwasanga mu ndabika yeeyo nga bw'odiraba na lwaki ali atyo abasinga bamuyita musambwa mujinni muzimu ddogo naye agenda kukumenyawo obulimba obwo oba agambe yes kituufu nze omwana soda oliko Export TV awo olunaku lwaleero tukoleddera ku Ubuntu Hotel esangibwa Lugala bw'ova mu kasenta bw'ova mu Lugala mu kasenta ng'oyambuka eri ku mukono gwo ogwa kkono oba akavaako mu senta kati eri ku kkubo kwennyini Ubuntu Paris eri awo erabika bulungi nnyo balina ebyokulya ebyokunywa ebirungi ate nga balina n'ekifo ekigazi obulungi w'osobola okutuula n'okolerawo pate mbaga biki balina conference halls mw'osobola okukolera meeting balina ebisulo ebirungi osobola okujja n'obookinga via online oba n'ojjawo physically n'obookinga service nnungi nnyo customer care nnungi nnyo ate ne security eri tight ate si wala so dukambira ku Ubuntu enamba zaabwe ziri awo kifo kirabika bulungi tetusobola kugamba kintu nga tekirabika bulungi ngenda kudda mu maaso nkunyonyola emikwano gyaffe abalabe tukola nabo nekkiriza mwana tuono atubuuzeeko tulyoke tusimbule nyabo sayinza okulaba nange okusanga ssebo yogera n'Oluganda nga lwaki ndogera ombuuzeeko nkakasa oba oli muntu ndi muntu kakasa amanya gogwa amanya gange nze ali beetonza atuulire najje mbasaala amanya ng'oyogedde mangi ali beetonza atuulire najje mbasaala konna galina ensonga tukoneko katinitini ku nsonga lwaki amanya ago gali yesebo ali beetonza alyampewa omusawo eyanzaalisa yazaalisa maama wo obazaale gwe oloza lwaki byali biwanvu mama wange yali atidde kagenda kudduka kundeka mu ddwaliro namugamba ono mwana alina kyalanga omwana wa nsonga alina amaanyi ag'enjawulo era eyo maaso wali bakuze ali beetonza abantu ate kubanga atukanga fe abalaba kuba maaso eyo omusawo gye yayogera siyo ewano wewano wennyini tugenda kwetonda nja kwetonda ate twazza gwaki niyo yagenda otwetonza gwe tugenda okwetondera gwe twalina bajja kwetonda abo bakola ebibi so tugende tuveewo awo atuwulire
atuulire eryantumibwa taata wange musajja mukadde yali talina mwana kati mwami Munyankole kati atuulire ekitegeeza atuwulidde Katonda yayanukula essaala ze yali talina mwana yasaba oba yagendako mu bino ebyaffe ebyekinnansi okufuna oluzaalo lwe toza yasaba simanyi bulungi naye kyemanyi yasaba kabaka ground yakutokamanyi sikamanyi bulungi yakuzaliyanga ku myaka emu taata alabika yanzalya ku myaka 6 kuba kati musajja mukadde puliddemu najjemba yaffe eryawano wano mu central ate weewunye lyantumibwa omukyala yali tajjangako yadde ne mu central yafa tazzeeko mu central yali senga wange yali jjawe genesis wali olinaky olimanyiko bagamba nti yalina mukwano gwe nga muganda nga ba mikwano nnyo kati ne bagamba we banaazaala abaana bajja kwetuuma amannya gaabwe kati senga wange bambi nga mukyala mugumba n'atazaala mwana kati we banzaala n'antuuma erinnya lya mukwano gwe ogamba yaddira omwana wa mwannyina n'atuukiriza akalombolo omukago guli gwe baali batta erya Sarah nayo tuligenda okay tulina mikwano gyaffe bayita aba Cambridge Junior School basangibwa Matugga bw'oba ogenda bwoti nga otuuse ku mabanda nga tonatuuka mu junction yennyini ey'amabanda waliwo amafuta agali awo ku mukono ogwa ddyo ng'ova eno ova eno mu kibuga odda sayidi zeeri awo ku mabanda we wali akakuba akambuka awo kilomita egi waliwo n'ekipande ate osobola n'obbakubirako ku namba zaabwe in case ng'obuze bano bo abaana bali kuddayo ku ssomero mikwano gyaffe abali eweeru w'eggwanga mbategeeza bangi mujja mu inbox ne mugamba soda omwana wange gy'asomera simanyiiyo sina ngeri gye nsobola mu monitoringamu sina ngeri gye nsobola mulambulako simanyi ali atya omwana musitu omutwale ku Cambridge Junior School ssomero ddungi nnyo ne bw'olituukako okkiriza nti yes basomesa balina zino zibayitako curricular activities zigenda bulungi maaso omwana ava ku ssomero ng'asobola okukuba ekivuga ng'asobola owuga okuli profession va bino mu kuzannyira mu mazzi asobola okukuba akapiira talenti ye bagirera nesobola okuvaamu ekirabo eky'amaanyi ate nga n'eddiini ye tebakyusa mwana nti oba agenze mu katuli kifuuka mulokole nno bamulerera mu ddiini ye gyakkiririzaamu ne bamukuzanga mulungi ekyenjawulo kye balina bw'otuuka ku ssomero kasoowa ebisale ebiba bikkanyiziddwako omwana agenda ye nga ye teri bino bwe baba kisulo twala omufaliso twala essuuka twala biki nno byonna byakozesa mu bulamu bwo ng'ali ku ssomero abisanga ku ssomero ate nga balina daycare osobola oteekayo omwana ebbanga ddene so mikwano gyaffe ate ffeeyo tugendayo ne tulambulako ne tulaba abaana abasomero bali batya so gwe oba omutaddeyo naffe tuwaayo ka supervision akati ne tugenda bagiyita Cambridge Day Boarding Daycare bali Matugga kumpi nnyo n'ekibuga ate ng'oyagala sindika akasente lwaki tokozesa El Shaddai Money Service International bano bazitambuza ne bazireeta mu ggwanga Uganda ne bazifulumya ate ku charges entono ennyo ate nga beesigwa tukoze nabo ebbanga ddene naawe mbakuzigirire namba egijjaawo wansi omukubira omugambe mukadde wange njagala kujja ssente zino eno nzireete eno njagala zitwala eri n'eri ate mwabe South Africa kyomisinga kyonna e Uganda genda ku saloon ku restaurant ogenda bisangayo El Shaddai kati katusimbule nga teri kwekwasa mukwano gwange ngenda kuyita linnya kireero lyosinga okwagala atuulire bane atangambye zibu eryo erinnya lingamba from day one eri ali muyingiramu kale pitali betonza kikyo kintiisa kale pita sala no ngenda kuyita ali betonza ojjukira okuzaalibwako bakunyumiza kujjukira bulungi lwaki tutandikirawo wennyini kakati mama wange yanyumiza ngali lubuto lwange lwa myezi 9 mukyala mulimi kati zaali ssaawa nga 10 ez'olweggulo akasana k'olweggulo yali yalimye n'akuŋŋaanya ebisubi ng'agenda ku byokya olweggulo ssaawa 10 n'akkirira mu nnemiraayo ky'ebisubi yali mukozi w'omwami Sebaana Kizito baali sayidi ki eyo gayaze eyo kyali bakiyita Kabubbu omugenzi Sebaana genda maaso mama wange yali mukozi we yali yamuwa ettaka waalimira kati mama wange agenda okwokya ebisubi ng'ateekamu omuliro ali lubuto agenda okuzza amaaso mu mabega maze agenda nga musoke
asimbye mu bbanga bw'ati naye ng'amusimbyemu. Mama wange yaŋŋamba yatya Rain musokono wa wagu Rainbow ng'asimbye. Obudde yakunyumizaako embeera yali etya bwankuba kuba bwakasana? Omusana gwali gwaka bulungi. Kuba twakulaba tugamba musoka atera kujja ng'enkuba ebadde ejjaba mbi mukabanga akabonero okunuuna enkuba. Ate abaako ekintu kyasimbamu ekiringa eky'amazzi oba kiddiba nnyanja. Amuli waali? Amuli waali. Mama yagamba akasana kaali kaaka bulungi. Musoke najja ng'akutte bulungi misana. N'amulaba n'atya kuba yali takirabangako. Amangu ago enkuba n'etandika okuvaamu naye ng'etonnya waali wokka. N'atya n'azirika. Enkuba ekunkumuka Musokono asse ku maama emutonnyera. Nga maaso. Kaakati mbu n'azirika. Bwe yadda engulu yagenda olaba ng'obudde buli nnomo. Walinga watabaddeewo kintu. N'asirika n'atya ogenda okukyogera. N'asirika n'adda ewaka n'akola teyafuna buzibu bwonna. Munnange waayitawo ndowooza ng'ennaku 3 oluuto ne lumuluma. Ne bamutwala e Kasangati mu ddwaliro lya gavumenti n'anzaala. Era yakuzaala nga bwe bazaala bano abaana ababulijjo. Sindika. Ebisa. Wansindika ng'angwa wali. Buli omu n'abasawo bamuliko badduka. Maama agamba nali ntangala ng'egiraasi. Wenna gwe. Nga ntangaala baloba. Nali ntangala ng'egiraasi nga nina maaka wano. Gwe koolaba wano akakwayiti. Kaali wano. Zino enviiri ze nnengeremu. Iya. Nzikiriza okwata? Kwatako tekirina bisifu. Mukuseere nkwata? Enviiri zirino kaali mu kyenyi. Kaali wano. Naye nga foomu era yabwoya oba just nga bbala. Naye nga lijja bwe riti ngera wookalaba bwe riti. Nga likkirira liri wane wano. Nga likkirira. Ebbala. Ng'ekiranga nina amabala ndowooza ogalaba. Buno ndabamu bulaaka paka wano. Ndabamu n'enje dino skin gye bayita brown. Brown. Ewali black olabawo white. Neeno. Paka yo ndowooza ogalaba. Olaba white. Oba muliro gwe gwakwoki. Omuliro mu black ne mumeramu white. Munnange bangamba nali tiisa ndowooza oba ontunuulidde kala yange ey'ebigere muno eya wano efaanagana n'ey'obugere. N'ebigere bya muntu. Ebigere bya muntu naye kala njeru eba njeru nnyo. Alina ebigere by'abantu n'enjala mwezi. Munnange maama n'atya n'agamba kiki kino kyenzadde nali nzibiridde tebalaba maaso. Maama n'ayagala abuuke katanda adduke. Abasawo ne bamukwata ne bamugamba totulekera wano kintu kyogenda nakyo. N'akaana aganze kino sinza akizadde nti ani akizadde genda n'ekintu kyo. Akyegaana n'olubuto akyaluwulirako olululu. Yatya bambi. N'abasawo bennyini baatya abamu ne bafuluma. Naye waaliwo omukyala yali Muganda. N'akwata n'ansingako bulungi. N'amupa n'amugamba totya. Omwana wo gw'ozadde mulongo. Ate ono omwana alina ensonga. Yamugamba mulongo? Ye yamugamba ndi mulongo. Walina endira 2? Kuba bagamba bw'oti omulongo. Izo oba n'endira mmeka? Yamanyi we yakijja. N'agamba mulongo naye azaaliddwa alina ensonga alina kyalanga. Ate tomulaba aliko amaanyi ag'enjawulo. Maama yali tamunyumiza kiri kye yalaba mu nnimiro. Munnange maama n'akwata nga naye atidde n'ateberezaamu engeri gy'agenda okundeeta ewaka nyanjulire taata ne famire nti kyekino kyenzadde. Myezi 9 gyonna mbadde neetise muntu wa kikula kiti. Atuuka ewaka bamukulisaayo ng'abalaga omwana nga dda wali ng'asirika. Buli omu yabikulakako nga kiki kino. Abantu ne bakuŋŋaana ne batya. Bo bakulu bange ne badduka ne beekweka n'okwekweka ne bagamba kiki baleese wano. Abakadde abakulu ne bagamba guno musambwa.
ozadde omusambo. Taata wange n'agamba ekyo sinza akizaala. Yayagala omwana ku myaka emingi Myawo mukadde. kati agamba Kino sinza akizaala. nayagala muntu. Nayagala muntu. Nali ntiisa. Buli omu agamba yandabako mu buto nali ntiisa. Ne kati nze ndaba otiisa era lwakwegumyago. Kaakati obuzibu we bujjira mama abeerawo awo abakadde bajja muzadde musambwa azadde musambwa ne banyookeza amadagala biki banyaniriza abakadde naawe gayaaza baaniriza ejjiini mu maka banyookeza eddagala ebyawongo batandise okweraguza. Mama abeerawo. Before that mama we yali alimu engeri y'okusamira oba alina eddiini gy'asubscribinga. Balabika naye maama wange yali awo nga talina ddiini simusamiza ate simulokola ali awo ali makati freelancer. Ali bibye ali bibye. Kaakati obuzibu bwe bujjira nali sinnazibula nga tebannalaba maaso. Ebyo byonna enviiri mabalabala byonna biki babiraba tonnatunula. Sinnatunula. Batandise okugamba ejjiini liiryo terinatunula. Munange maama manyi abo abedda ate mu kyalo. Ngabo edda ojja tulowoozesa nti oli wadda nnyo myaka. Sidda nnyo. Kaakati abalimi abo nga omukyala bw'amala okuzaala tamala bbanga ddene n'addayo n'atandika emirimu gye. Kati munange maama aba akola emirimu nkaaba ng'agamba muganda wange bamuyita Bisirikirwa ng'amugamba situla omwana nga mukazi wattu ansitula nga nzibula nga mutunuulira bw'amaaso gaali gatangala nga bbulu akutte kupya amaaso ng'ekyeru kitono nga gatangalijja bwe gati yankuba eri akuba enduulu banange jini lifuuse ekintu kifuuse. Maama ava mu nnyumba gy'alabe omwana kyabadde naye antunulako bw'ati naye n'akuba enduulu ng'amaaso ga bbulu ng'ate gatangalijja nnyo n'akuba enduulu abantu ne bakuŋŋaana badduse bayise taata ne taata antunuddeko agambye bannange ki kino kye baatuleetedde guno si musambwa. Ne bagamba ne batya okunkwatako ne bayita abantu abakulu ne banyookeza amadagala ne bakwatako ne bakakanya taata wange ne babagamba guno omwana yandiba alina ekigendera lwaki mukoze eki. Yazze mu maka gammwe. Ne bamugamba bayita omwami mukulu yali musawo wa kinnansi n'abagamba ono omwana agenda afuuka ekintu ekyenjawulo. Aliko amaanyi ag'enjawulo yagiddeko amaanyi ag'enjawulo alina kyagenda okukola. Bababuuza kiki bamugamba mwe mujja kiraba naye aliko amaanyi ag'enjawulo. Ne bababuulirira bababulira ne bakkakkana ate taata wange bwe yakkakkana ate nanjagala nnyo ng'amaze oba yakwagala lwakiri ekyenjawulo kye bamusuubiza. Ndowooza simanyi oba connection yafuukamu ek'enjawulo awo oba just yali yeesunga kino ekijja abula simanyi naye ate yanjagala nnyo nampeera erinnya atuulire ebamala omunnyonnyola ki kyendi nadda mu layini n'atuma erinnya atuulire. Mwana gwe n'enkula mu buto bwo ng'okula tebakunyumizaayo kyanjawulo kyewakola kyewuunyisa ng'oggyeko endabikaayo wabula n'oba abaana aba bulijjo nga bakula tebalina kye bagamba nti kigwe kyewali. Byali bingi baŋŋamba nga nayogeranga amaloboozi ag'enjawulo nga ndi mwana muto buli we bannyokezanga kuba abakadde bagenda maaso nga bannyokeza ngeri bazadde bange kye baatya nga bagamba oba naafuuka ng'ekiro oba naafuuka ki bajjanga ne bannyokeza naye nga nvaamu amaloboozi nga njogera amaloboozi ag'enjawulo ate nga g'abantu bakulu bakadde ku buto bwo mu buto nga buli bannyokeza nga njogera amaloboozi nga nvaamu amaloboozi kikyo kye bannyumiza navangamu amaloboozi naye saakola kintu kyali kitiisa. Ebisigadde byonna byali nnomo nga nkula naye nga ngugumuka n'okwogera awo amaloboozi. Then bagamba nti we natuuka awo mu myaka 2.5 nga ntandikiriza okwogera nga mbagamba ndaba abantu
nganze bagamba waliwo omuntu mumulaba gobase ekyo mbazanyanga bagamba omuntu ali awo mumulaba naye nga bo tebamulaba mubeera ne bato banno gwe n'olengere nganze ndaba abantu ngamba buuza abantu mubalaba okyabijjukira ebyo bye walabanga mbijjukira bulungi olabanga ki nalabanga abantu abasajja nga bambadde ebyeru nabalabanga ate nalina n'ekyenjawulo kyenzijjukira nze wentandikira otegeerera nayinanga ekyenjawulo nga buli we neebaka ndabanga abantu nga bajja ne bankima nga mbanga ali mu kirooto nga ninga ali mu kirooto naye nga ndaba abantu ne bajja ne bankima ne bankwata muno ku mugongo nga mbanga ayambadde olugoye olweru ne bansitula bwe bati ne banyambusa mu bbanga netandika otambula nga ndaba ebibira ndaba amazzi nendaba eddungu ne bamala ne bantwala ng'ensi eringa ya green nendaba ng'ensi ya bbulu naye nga baŋŋamba weetegereze nnyo kati zaalinga ennaku zaali ndoza nga wiiki nga buli wenne ndaba bajja ne bansitula nebabuuza mmwe bana nze nanyumirwanga bunyumizi ku myaka ng'emeka olwo lwe baakutwalanga mu bwengula nze nali ku myaka ng'ena myaka 5 awo nga ndaba abantu bajja ne bansitula nga nabimanyira bajja ne bansitula naye ekintu ekyanneewuunyisa abantu abo bajjanga ne bansitula mu bbanga ne bantambusa naye nga baŋŋamba tunula wansi oweetegereze kati kyatuuka ekisaa ne bajjanga ne bansitula nga buli wempita nga baŋŋamba olina kyolaba nga mbagamba siina kyendaba ne baŋŋamba amaaso go galina okuba nga galaba nnyo olina okulaba ebiri wansi ng'oyima mu bbanga olaba ekiri wansi n'amaaso go nga baŋŋamba nina okulaba nga bwe bampisa mu kibira nga baŋŋamba tunula nnyo mu egyo emiti olinamu kyolaba wagezaako tunula oba tewagezaako natunulanga walaba ki omukusooka nali siraba sirina kyendaba naye wayitawo ekiseera netandika okulaba nga ninga alabamu ebiwuggulu ninga alabamu ebisolosolo ebitategeerekeka nga bwe bampisa ku jjajja ninga ndabamu ebitonde ebitategeerekeka nga bwe bampisa mu ddungu ndabamu ebintu ebitategeerekeka ne baŋŋamba olina okwetegereza nnyo kubanga akaseera kagenda tuuka tukute golwanagane nabyo foolo nga totulaba ensi olabamu biwuggulu olinawo otulaba nga sirina kyendaba nali sirina kyendaba tebampisanga mu bantu bampisanga mu areas ezitalimu bantu bibira malungu nyanja n'ebifo ebirala nga tebitegeerekeka kaakati bwe natandika kati wekyagenda kitwala ebbanga nentandika okuba nga agenda nga ndaba ebitonde ebitategeerekeka nekigenda mu maaso nentuuka ekiseera nga mbirabira ddala nekitegeera nembitegeera naye ngaera bisolo tebitegeerekeka naye nga ndaba bya bulabe kakati lumu omwami oyo yali ansitula omusajja oyo eyali ansitula naŋŋamba nekyo ekiseera kinatera otuuka tugenda kuwanga ebyokulwanyisa nga weereeta wekka ng'olwana ng'obirwanyisa ebyo ebintu jjukira ndi muto naye buli we nazuukukanga nabeeranga wiiki nga nzuukuka nkooye nga n'oluusi bankuba ngende ku ssomero nga saagala nga nkooye nabagambako mulundi emirundi ng'esatu naye nga bo banziiza tebagala mbyogere byalinga bibatiisa sirika nensigala kukigumira nze nzekka bibeere between nze bibeere n'oyo nentuuka ekiseera mukusooka natyangwa n'okwebaka amanyi nebaka bigenda kujja nentuuka ekiseera nenkimanyira kati lumu era nali neebase nendaba oyo omwami ng'akomyewo nga mpa effumu nga mpa n'ekiso kaŋŋamba leero tugenda kwambuka ogenda kukka otandike
okulwanagana n'ebyo bulijjo byokola ki byolaba bulijjo tukutendeka bangamba bulijjo tukutendeka bakutendeka nga bakutambuza bati nga teriyadde kye bagamba tebolwana bulijjo bangamba nga bulijjo bantendeka bangamba nga nti amaanyi ngayina just bo banjigiriza kulaba amaaso gange gabe nga galaba nnyo nange netuuka omwami we bwe yajja nandeetera ebyokulwanyisa nangamba kati twambuke nenyambuka naye nga mpulira amaanyi nga nina amaanyi nenyambuka nasookeranga mu bibira nentematema nera nga ntema emisota nga ntema ebintu ebitonde nenyingira eddu nga ndaba ndi mulwanyi kakati bwe nazuukuka bwe nalaba nga mmaze okulwana nenkomawo nenzuukuka omulundi ogwaddako omusajja nangamba ati kati ffe tukomye ebyo nnono byaliwo mu process eyo ng'ankula nebagamba tukomye okukola kyokujja omukununa training tebalina kye bagamba kirala training tebagamba nti oba ewedde oba kati ofuse kakenzo oba kati olutalo luwedde bagamba tetugera kuddamu kunona kiwedde bangamba nga kiwedde kati nno nze n'oluvannyuma nnyo nakitegeera nakitegeera kati wekyaggwa wayitawo ebbanga nga sikyebaka kati wano mu buto we bantendekeranga neebakanga nga konsanga neebase ng'akubye otulo naye nga omwoyo gwavuddemu dda nkola kati we balekeraawo ate saddamu kwebaka mu mubiri ng'osula otunula ng'asula ntunula nga nsobola we neebakanga nga nsobola otegeera ekikuliko nga tutuddawo nkuliraanye like ekiro era n'abamanye essaawa zino mbeera active nnyo ekiro ebiba bindiko obyolesebwawo nga ulinga webase nga ntunula bwe nti buli kimu nenkimanya teweebaka kiro otogwe tetukuluma twalinga process eyo nga bamaze kasi kyagenda eri otwo tetwannumanga nga teneebaka misana kati olw'okusoma oba tokugootaanye n'emirimu gye twagootana era bankuba ku ssomero ne banga asaagala kusoma naye bino ABCD kusoma byo obwongo bwali busaza bulungi nnyo ate bwali busaza bulungi nze kubule nabeeranga ne mu kiraasi nga ndi mu kutya nga nzijukira kye nabaddeko ekiro naye nga teri muntu gwe nsobola kinnyonnyola n'akitegeera oba nanzikiririzaamu ng'obwana buno okusomero tebukubuulinga nti laba ono bwambuulinga ate si bwe bwokka bwambuulinganga n'abasomesa bambuulinga nga bwoba oleega obuuso bwa kapa nembanyigira nembakolimira era buli musomesa eyambuulinga nga ndi muto essaawa eno tali bulungi abonaabona wabakolima nali nyiiga ku myaka egyo wali omanyi ekigambo kolima n'ebyolina okwogera okukolima kankutidde nali mmanyi nali nyiiga awamu abaana bato tebanyiiga nakunyiga naye okumanya nti gwe nkukolimidde kitwala eddaala maama nnyabo nze nabakolimiranga oluusi ngamano gasinga piki emukuba ekintu ekyo kyanyiizanga nnyo nkubulire natuuka nga ndinga ey'ekyawa kubanga abantu be nabeerangamu tebaategeeranga kiki kye nayitangamu okitegeera ng'ekintu kindiko nzekka kati nga gwe bw'ova eri n'onvuma nga tomanyi kiki nga nkunyiigira n'enkukolimira abazadde bo baali bakutegeera nga mutambulira bulungi nga bo tebateekawo mbeera ya busosozi okulumbagana baate bo banjagalanga nnyo n'okusinga abalala bonna mu famire banjagalanga nnyo nga bwokyulira okusoma olina gye wakutwala ewala ennyo nnyo oba tewabigenda nnyo nakutwala paka university okakasi era ndowooza nayina emyaka bangamba nayina emyaka 3 abazungu ne bandaba nebangamba titugenda musomesa okuva prime baby paka university bakituukiriza bazadde bo tebakusasulira tebalina kye bakolako
kakube kunyambaza kakube kunzijanjaba kuva buto paka university. Olowooza ki ekyaleetera abazungu abo okugamba okukola ekintu ekyo? Simanyi bulungi. Omanyi abazungu abalina ebintu bye batera okwagala bayinza okujja nti oba embeera famire yammwe gye mwalimu oba n'alaba physical appearance yeggoloza kwebyo tekuli kyabasikiriza gamba kuweerera bbanga eryo. Erabika yali physical appearance. Tebalina kye bagamba bazadde baabo ko okusinziira ku ntegeera yaabwe tebalina kye bagamba bazadde bo. Ebyo byali wakati waabwe byali biwanvu. Byali biwanvu saagala bigendayo kubaga bakyaliyo. Era mukyali mu mbeera nnungi. Nzina bavaamu naye bo bakyalwaninga ekintu kyabwe so saagala bayingiramu. Bw'ogamba ekintu kyabwe wakati wo nabo oba n'abalala? N'abalala. Balina abalala bebaweereramu. Omwana bw'aba akula alina stages n'ebintu by'ayitamu naddala omwana omuwala. Ebyo byonna mu bulamu byo byali nnomo ng'abalala? Byali nnomo. Byali nnomo. Olina emyaka emeka? Lwaki ombuuza ebyemyaka tubireke? Togera gyogera. Sigenda gyogera ekyemyaka tukireke. Mujja kunnyingirira nnyo. Kale ng'okulirira kabonero kyak'essimbo b'ekintu ekyali kyapeninze mu bukulu bwo ddala oba kiwali okoze nga si kya bulijjo? Si kya bulijjo. Kityamu nga nze yakikola. Oba n'okola ekintu n'abakuliraanye ne bagamba ekyo kyeyogerera bwe nasoma nabo. Kati lwali lumu nali ntambula ababami benakugambye abajjanga ne bankima okuva we baŋŋamba ati nno kiwedde nali siddangamu kubalaba. Kati lwali lumu lwakuba kyotategedde nti bazadde bange we baalaba ebyo byonna nga bigenda mu maaso tebaali balokole naye baatya ne babaako omusumba gwe baatuukira ne bagamba oyo mwana twagala mukuwa. Omwami oyo bamuyitanga yafa kati yafa mu covid bamuyita pa Apostle George William Warakira. Bazadde bo baakusitwala mutwalo ne bantwalayo era omwami oyo yalwana olutalo naliko amaanyi amabi n'agamba ayagala basabe gakyuke gadde mu bulungi mu bino ebyabalokole ekitegeera. Kaakati nenkulira mu kyaki naye ng'eno nina sayidi yange gye batamanyi naye nga neno ndi mu kyaki. Kati lumu nava ku ssomero nali mu senior 5 nenva ku ssomero nenzira ewaka nali nina gyendaga nagenda owulira nga omusajja akuba mu ngalo bw'ati gakyuka ndaba omusajja ayambadde bulungi ngenda omutunulira feesi ng'omusajja mujjukira omusajja yajjanga mu buto okunona. Musajja n'ambuuza bulungi Sala how are you konza I'm fine nga bigenda bulungi oluzungu n'aŋŋamba waliwo omulimu gwe twagala okole njagala otwegatteko tulina omulimu gwe twagala okole konze nkole mulimu ki mumanyi nina ddiru nammwe ne baŋŋamba gwe ffe totwesiriwalizaako totumanyi neŋŋamba nkujjukira naye sirina mulimu gwe ŋŋenda kukola baŋŋamba oli waffe fe abaakutendeka tulina omulimu gwe twagala okole naye tubadde tuzze kusaatula bw'oba onokkiriza konze sigenda kukkiriza nze ndi mulokole. Naseka nagamba oli mulokole omulimu wali ogutegedde nze namulaba namutegeera kuba nakulanga baŋŋamba ti ndiko amaanyi amabi simanyi n'aga Katonda kabaŋŋamba bantu kuba n'abasumba baŋŋambanga mbu ndi kimbu bantu babiri bannwanira mbu sitaani annwanira ne Katonda annwanira. Ndi awo wakati kati nze omusajja we namulaba kubulire siringa mmwe nze nsobola okutegeera nti nno kino kibi nsobola okutegeera wabawo amaanyi nsobola okutegeera ati ono aliko amaanyi amabi naaliko amaanyi amalungi. Kati nze ndi ntya wakati saga kuleetera mbeera etya kusemberera Saala nedda anti gwambuuzizza nno mulimu nagutegeera ntya nze namutegeera ne mujagala mwijjeko ne mugamba nze ndi mulokole n'aseka n'aŋŋamba ze soko ndage omukono gwo ogwa kkono
nengumulaga bwenti n'atulika n'aseka n'asooka n'ambulirawo ebintu byenkoze nangamba bye bino ebintu byekoze ebbanga lye tutabadde naawe natya. Walinga ku myaka emeka omuntu okunyumiza ebintu ebyafro mu myaka nga yasemba kujjanga mu 45 paka woli awo ebintu ebyo story tetwala n'olunaku n'ensula n'egundi yanyumizaako ebimu yanyumizaako ebimu ebyali ebinene nentya nga kituufu aliyo bikola nga kituufu omusajja yatuuka n'okuŋŋamba mu pata yamwe eya senior 4 waliwo omukwano gwe yajjamu ekifaananyi omanyi kye yakola genda mu album ononye ekifaananyi kyo kigwali mu kiteeteeyi bwe kiti natyawo nendeeta ebyawandiikibwa n'ebimugamba omusajja n'atulika n'asika naŋŋamba naye omanyi bw'oba otuuse ewammwe n'obaako ekikutuukako n'osirika n'otaddamu kunyega babuulire ti nonsanze wano singa ozirika nga toyogera ng'osirise bakusitule bakuleete wano nze nja kuba nkulinze nenseka akatundu bakayita Nakwero ovagayaza n'oyingirako munda Manyangwa then nodda Nakwero kulo oluguudo olugenda e Kalagi ebyo gye namusanga naŋŋamba ati singa ofuna obuzibu bakuleete wano nange nenseka nemugamba namugamba bwe byawandiikibwa ng'asekerera nemugamba bambi kati ndi w'amaanyi n'okubasinga n'atulika n'aseka nali nkitegeeza mwana gwe nze nina obuvumu nali nkitegeeza omusajja n'atulika n'aseka naŋŋamba kale naye bajja kuleeta wano nze nja kubaawo nga nkulinze bwe natuuka nembinyumiza mama kati ebintu tebyankwata ayina ekintu kye yayogera kyali kyakyama nnyo waliwo omuntu eyali yakola eddagala naye n'alireeta ewaka nga lyakyama nnyo kyesobola kuyisa ku mpewo bannange bwe nagenda nentuuka ewaka nenkebera ekintu yali aŋŋambye nga mazima kituufu eddagala weeriri nentya zaali ziwera kuba namusanga zaali ziringa ssaawa 8 zaali ziwera ssaawa nga 11 mama wange n'agwa yeyasirika jagwa kuvaawo era yali ayokya bisubi tesimanyi lwaki aba ayokya bisubi era yali ayokya bisubi olweggulo ssaawa 11 n'agwa n'asirika bwe yagwa n'asirika nenzijukira omusajja kye yali aŋŋambye neŋŋamba ono tagenda kummanyira nenyambuka ku lusozi waggulu nali nina gyetera okusabira neŋŋenda nensaba neŋŋamba njagala nzireyo sange nga mukadde atudde ali bulungi nasaba ndoza nasaba 2 dakiika nga 3 nagenda okuddayo nga mama ali bulungi ng'osaba olina ebigambo ebyenjawulo byewakozesanga obanga osaba bino ebya bulijjo ng'era osaba oli Katonda oyo gwe tukkiririzaamu nali nsaba nze Katonda gwe tukkiririzaamu kuba gwe nakula mmanyi tewali kyanjawulo kyapeningako ku lusozi awo ng'olyeko tewali just nkuba nasaba enkuba neetonya nga y'amaanyi nenkubirayo anadde waka nga ntube naye nagenda otuuka nga maama mulamu nensirika ate nali mu kisulo omusajja oyo yansanga nali nvudde mu kisulo nga nfulumyemu nyiriri essomero lyali lyaba abazungu abaali bampeerera nga nze bampa olukusa nfulumanga bwenjagala kakati we naddayo nga maama ateredde nensanyuka neŋŋamba mbasinze amaanyi neneebwana neŋŋamba ekitegeeza ndi w'amaanyi neŋŋamba ono omusajja namugambye sigenda kuddayo kumunoonya era sigenda kuddayo kumbe bantegekedde ekisinga ekyo nali ngenda okugezesebwa okutuufu munnange nzira ku ssomero ganyingira abaana bonna abasinga era bajja biraba bino abasinga babimanyi kati nzira ku ssomero nyingira geeti y'essomero ampulira nseesinga mangu waba waliwo amaanyi agatali matuufu naŋŋamba walinga watali maanyi wano walinga watategeerekeka ate n'abantu abasinga baali tebamanyi nti nina amaanyi kyoba nsobola osaba bakusomero waliyo bano abeeyita ba prayer warrior baba bamanyikiddwa nga nyingira mu ssomero nga nsirika ng'omwana omwe yali amanyi omwana oyo bamuyita otiimu
kyemanyi binajja biraba nga mpita nga ngamba saala wano ku ssomero nga mpulirira naye musabi bambi nga ngamba walabika waliwo ekitali kituufu konze waliwo ekitali kituufu tujja kitegeera kumbe mwali muyingiddemu muno abasaddaaka abaana abanywa omusaayi kaakati tutuuka abaana bakola ebintu ebya bulijjo nga nze nayitawo biyisi nga nyingira mu ddomu nga neebaka engeri gye nali nva ewaka kati bwe nnyingira nga neebaka nemba nga agudde nendaba ekigenda obeerawo ekiro ng'okirabira mu kirooto nendaba ekigenda okubeerawo ekiro nezuuka ndoza zaali ssaawa nga 11 nasirika zaali nga ssaawa 11 abaana bagenze mu prep ne batulya sapa tugenda mu prep ssaawa 2 twali tuvaayo okusaba ne bayingira ne basaba nga nze nagaanidde mu ddomu sivuddeemu abaana ne bayingira ne beebaka zaali ziwera ssaawa 6 omuzimu ne guyimuka nga gulina gwe gwakutte omwana yali ava South Africa mbu omwala yali ava South Africa emisimu ne gimukwata n'agenda abaana abaali beeyita abasabi ba prayer warrior n'agenda n'abakuba amaanyi n'abawunza n'abaleeta n'afuna ne room nabo n'abawunza n'abeebasa then n'aleeta bano be yali awunziza n'abatuuza bw'ati Sanko bigenda mu maaso ku ssomero teri basomesa babiraba twali mu ddoomu abasomesa basula bweru oli omwana yasiiba akola omulimu abasomesa bonna ab'olugezigezi yasiiba abawunza munnange ng'atuuza baana wakati kaakati ngaddira waliwo omusomesa yali atunda obundaazi ekiro nga muvudde mu prep muli obundaazi obwo kati ng'omwana yabuguze ebbaketi nnamba bw'abatuuza bw'ati Sanko ze nali nabirabye dda emisana ng'ateeka ebbaketi wakati kati ng'agenda ruumu ku ruumu ng'agenda abakunkuna ng'ayina amaanyi ng'akubuulira ekizibu ekikuliko nakugamba genda mu eri ruumu nkusabire okitegedde ng'ajja n'akubuulira ebizibu ebiri ewammwe nakugamba njagala kusabira ogenda kuyita ewammwe waliyo ebizibu bwe biti jangu mu eri ruumu nkole ki kusabire ng'abaana bagenda ng'agenda ruumu ku ruumu nekitegeera nga boolaba ati we baba basamira bateekawo ebyokulya bibagabula naye wekyali ekyo ekyokulya singa okirya oba oyingidde Export TV to the world.